Oli ku newssparkug channel munange tukukunganyiriza amawulire ng'egatambula ku mutimbagano ate ffene tubeera nga tugakuleetera. Tutandikidde wa fullfigure. Fullfigure bamulabudde. Fullfigure bamutabukidde. Fullfigure bagambye nti ssaawa yonna bagenda kubeera nga baleeta ebyama bye. Bw'asusizza okubeera ng'awalampa abalala ate nga ye tayagala babeere nga bamwogerako. Ani avuddeyo? Ensonga nno za Catherinekusasira akwasa ne Maama Fiina ze zikyatabudde abantu. Kaakati bodyguard wa Catherinekusasira avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Fullfigure. Akatambi kaakano. Bana munyaye muntagingire fullfigure wano. Fullfigure ovuma abantu ne bakuleka, ovuma buli muntu yenna omuwalampa. Oyakubera ku TikTok ever go trending ng'oliko n'oyingirira ono n'oyingirira oli. Naye fullfigure tozuukusa mbwa yeebase. Fullfigure Nakangubi. Wano wagenda n'ovuma Kusasira. Oyomba ne kasuku. Owulira? Kate nakubira essimu n'omwetondera. Recordings tuziyina. Kate nakusonyiwa ogwasembayo. Naye Fullfigure ngenda kusimbula wano. Ngenda kusimbula wano. Ojja gwamu ekidumuzi. Jukira tuyina kesi mu kooti twagiyimiriza oluvannyuma okusaba nti tusonyiwe. Netuweebwa amagezi obutagijjaayo. Ebyo weefuula nti totegera oli zolo. Bujja kwamuka. Omego weza muntu yenna aba bakuwadde ssente n'olyo kati Kusasira. Obadde omuvumira ki? Wanakedde ensonga yakusajja badde ayogerako. Yagambye omukyawe yamuwa ssente sinze gambye mwogera ku microphone. Abannamuli bonna weebali. Bukusasira nkuwonyezza obwenzi mukazi gwe ng'oyenze station mayanja nawe obonyebonye n'abasajja ng'olabye ennyo Kusasira zino ssente zigenda kukyusa obulamu bwo mukazi gwe weekubeko nfuufu kakudda mukola bulamu bwo bonna ove ne mbwenzi. Kati Kusasira ne yeebuuza ebigambo bye yamwogerera ne miliyoni emu yekyusa obulamu bwe. Fullfigure va Kusasira. Va Kusasira. Byonna bikole ne Kusasira takagoba toboogerangako. Tujja kuleega. Tujja kuleega. Muntagire Fullfigure wano. Mukazi gwa va Kusasira. Ebyo ddawo neweefula nti ovuma. By'ovuma ebyo. Nja kuwalula ggwe. Ani mukwano gwo. N'ovuma Media Nambala, n'ovumaani ono. Wano nakulaga Rita kagwa. Owulira nasema nga akuwa ssente. Agala odozo zilete wano. Ogambe Rita kagwa agulire semanya abaana be Dubai bafani be. Laka wegamba anonya fani besi. Dubai. Fullfigure byonna bikole neva Kusasira. Tadda mukisa kusaza mukamu wako mukazi gwe. No example ya kubenga oli mawuli no kola live obwekisirusiru udda ku bantu. Sasa omusinga ki? Wano wanda banga ngoyogera ebigambo yakuncha mukazi Kusasira. Sasa yakadde ki? Yakasaya yankoledde mbenga mbagamba muzimbe emitima. Loko bibi mekabi yakuweereza. Natogala kusibu nebikuleetera. Ozo sokuba atogala litonjagala ne Kusasa bakona akwagala. Yewanisa Rita, amwetimbya.
Watch out. Watch out. Watch out. Don't play with fire. Don't play with fire. Njakurugumira. Njakurugumira. Otawa sabasa batwalula bako nze naawe nola bekati ndudde turudde kukwata mugwe. Manyira bali ba media bali bomanya basirika ne bakuleka. Tonda mukisa kusaza mukamu wako. Wanoganda okola vino ogamba kasiko omutoko mulinga akabina ka kusasira. Kazi ne mweza anta onakubira simu nowe tonda. Recording ndazi tabana mawulire wano nzibawe. Tugenda kukubamu tugenda kuzayo mu mbuga gwe walabuke gwe tutontinge gwe kumalaka emirembe gwe. Nezo kama zoto munga we waga. Ugenda lekerawo. Ulusasa wako uchayogere ekintu ki. No mwambalira. Kaisesha maja yogedde ki. Ekibali kimukuvumya. Yayogedde ki. Mkazo teyade mu press conference ye. Kati nanga nechi numa. Omukyala okanyogera ebigambo webiti. Okera mbasa muli wa biribiri. Ayika gogo batika omwogera naye mukwano towalampa mwera mannyo. Towalampa mwera mannyo. Tondetera kufuluma mailo bibiri gwe. Va kusasira. Batondu mwono bose bovuma ne bakuleka. Ne bakuleka. Mukwano ojja kunja simula gwe. Ojja kunja simula tojja kulemerako gwe. Banna bukise simufungize. Novuma bajeno, novuma basale, novuma bani, mama na reiso, buli omu wefudde ow'ekitalo wano. Watch out. Watch out. Bwetweyongerayo Stella Nyanzi eyazeemu okufuna akaseko okumatamage ekyaddaaki ekitebe kya Germany mu Kenya kyakkiriza Stella Nyanzi okuddamu okuba nti nate agenda e Germany oluvannyuma lw'okuba nti no bano babadde bamudaaza ku visa ye. Dr. Stella Nyanzi munnange kyamubuukako bwe yagenda ku kitebe kya Germany mu Nairobi, Kenya, ne bakamutema nti si munoonyi wa bubudamu ensonga ate ebiwandiiko bye byonna byali biraga oba byali mu lwatu nti yali yawaŋŋangukira eyo olw'ebyobufuzi. Okitegeera n'omukwano naye kyaddaaki kati azzeemu okufuna akaseko ku matamage. Bwetweyongerayo kkiriza tubeere ng'ate tugendako wano. Ono avudde omunange n'ate mu mugambo. Guno gubadde mugambo. Mbu Honorable Nalukoola yandibanga mbu yeeyata Honorable Segirinya. Kaawe ensonga za si byaffe nga ba Newspark Channel. Oyo Nalukoola tasegirinya. Nalukoola y'omu kuba tasegirinya. Nalukoola yakwata emmotoka ye yonna n'agipakira ebipande byaki by'obufuzi. Omusajja nga mulwadde ali ku kitanda naye ng'alamuza kifo ki. Omusajja yennyini eyatta omusajja ate gwe mwawakaani because okuba kutta. Nze ndi musajja Muganda mmanyi nti omusezi yenna atandikirwako ye musezi agamba nti ngenda kukusikira ku NTV ontegere bulungi nnyo nga yeetegeka dda. Bobi Wine yonna gye yava they were not friends. They're just people who knew each other. Ontegere bulungi nnyo. Goza Bobi Wine yayagala ogomwe yatasa guwa gundi nobiyaniri. Yalesa tasa guwa kabaya. Yalesa guwa gundi yono ali mukomera. Eddymutwe. Nene bitabo nga tebiwera. Ochegeera. Nke bitabo tebiwera namutera n'abeera bodyguard. Teberezo mutaliwe ya musinga ne bodyguard we. Oluza lwaki.
Oza mwagalawo. Kiriza tubeera nga tubuuzaako ku Naabirye Justin, twagala okubeera nga tubuuzaako ku Adija, Idi Mubarak ogamba otya Harriet 1 2 3 4 twagala okubuuzaako ku Nalunga Harriet, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Mukiibi Abraham, ate nga tetulabidde Emmanuel Walakira, waliwo Fatima Josephine, ne tubeera ne mukwano gwaffe Olivia ne Proscovia Mirembe. Bwe tweyongerayo Honorable Numbers aliko wano byavuddeyo n'ayogera ku Honorable Mpuuga. Omuzungu agamba nti until you learn to fetch water, you will never value water. But when you learn to fetch your water, you will value every drop of water. Nti bw'oba tonnayiga kukima amazzi, towa kitiibwa amazzi, osobola okunaaba nga bw'ogayiwa, bw'ogasamula, naye bw'oyiga og'ekimira, otandika okumanya nti n'ettondo ly'amazzi nalyo kya muwendo. So, abantu abamu kabakole ebibiina by'obufuzi bategere kyekitegeeza okuyimirizaawo ekibiina ky'ebyobufuzi. Kakati obeere n'ekibiina DF ng'olinamu omuntu nga Bwanika ng'ate ye pulezidenti wa PPA wa PPD simanyi people obeere nakyo. Olidde obeere n'ekibiina nga banna abakuwagaawaga tukikole okirangirire basigaleyo mu NUP basabe ne kadi ye NUP. Olidde so nze buli ekyo abantu kye balina okukola nti bw'obanga oli mu byobufuzi n'otategeragana ne banno basiibule misana tobaliira mu ndanga kigenge. So kakati ndowooza ne NUP yejjeredde eyagamba bannange kati omukulu ono akola gadibenga lye kubanga omwoyo tegumuli wano. Muwulidde agamba nti nze natandika dda mu Maaci w'omwaka oguwedde okuteekateeka ekibiina kyange kino. Olidde n'akifuna simanyi people's partisan party n'akola atya n'ajja nga akirera paka wakituusiza watubuuliridde. Kakati tumwaniriza mu bwa Ssenkaggale, naye bannayuganda balina sayidi bbiri. Obeera ku sayidi egamba nti ebiriwo birungi bigende mu maaso, oba ku sayidi egamba nti ebiriwo bibi biveewo. Ffe wadde tukola ebibiina by'obufuzi bingi, naye bannayuganda bo balina sayidi meka? Bbiri. Era tewajja kumerawo yakusatu nkulayirira. Waliwo abantu abamu abatandise okukolawo ebibiina nga balowooza nti bajja sobola okuliyetingawo kye bayita third force. Naye nze nkibabuulira nti ekyo tekijja kusoboka. Bannayuganda bali ku sayidi bbiri. Bali obeera nga owagira bino ebiriwo bigende mu maaso, obanga obiwakanya. Ate kkiriza obagaana oludda olugamba nti bino ebiriwo bikyamu tebigenda mu maaso, lukulemberwa Kyagulanyi Ssentamu. Kati Kyagulanyi Ssentamu abeera mukulembezeewo awafunda n'awagazi oba taba mukulembezeewo. Ekitegeera? Bebe Kulu yakyagenda mu maaso n'okuba nti nno awolereza abategesi. Ajjukira nti eddykenzo ye yavaayo n'abeera nga yeemulugunya mbu Diamond Platinum munnange baamuwa ssente nnyingi, ne bamususuuta nnyo, kwegamba ne bamubakuba nnyo ba eddykenzo b'abayimbi abaali bagenze okuyimba. Kaakati ye Bebe Kulu aliko kyagamba. People need to change their mindset. I mean, everybody knows social media is social media. Someone just came up with a figure just to bash, the organizer. Okay, otherwise the organizer did not pay. I mean, I've looked at these things. I know exactly who got what. It's not true at all. This marathon was, first and foremost, I want to congratulate the organizer for achieving exactly what he wanted. What the organizer wanted was to sell the word coffee. Inspire Africa sold the word coffee. Even the young people are now, this whole week they're discussing that coffee, isn't it? The talkability. The talkability, that's marketing, first-class marketing. So, secondly, I want to ask my fellow artists, I want to, okay, let me not ask them, let me kindly console them. That man wasn't paid 750 million. No, it's not true. It's not true. How though,
I'm not at liberty to disclose, not even my own payment. True. But I want to say that we have to agree Diamond has earned his level. He has earned his fame. I mean, these things are on the internet. Everybody knows it. True. So you're not going to think that you're going to be paid as good as him. That's the truth. I like that, yeah. Okay? Then thirdly, we all understand that as Ugandans, we should drive the issue of Pan-Africanism. Pan-Africanism is working together with our fellow Africans. Why fight your fellow African? True. And you see, these are the same artists who are going to be very happy when they bring UB40 here. These are the same artists who are going to be happy when they bring any artist from the US. You know, Jay-Z's coming, and you'll never hear people complain about Jay-Z being paid $3 million to come and perform here. Yeah. But let a Kenyan or a South African artist be paid $300,000. You hear Africans complaining. And you're like, what's wrong with our people? So basically, we need to stop fighting each other as Africans and support each other. You just have to work hard. Bwete tambudde badde mulabi mulungi walekwe kumira ku newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga o likinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.